Kumpi buli luvannyuma lwa kulonda kwa bonna okuze kubeerawo okuva mu Mwaggwa 2011 wabaddewo abantu abawakanya ebyo ebikuvuddemu. Kino kye kize kiwaliriza abantu nga bannakyewa abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'abalondoola ebyokulonda nga kw'otadde ne kkooti ensukkulumu okugamba nti amateeka agalungama ebyokulonda mu ggwanga tegatuukiridde era geetaaga okulongoosa. Kkooti ensukkulumu ng'ewa ensala yaayo mu kwemulugunya kwa Maama Mbabazi ng'awakanya ebyava mu kulonda kwa 2016 yategeeza nga gavumenti bw'erina okukola ennongoosereza mu mateeka ag'ebyokulonda ng'okulonda kwa bonna okuddako tekunaba kutuuka wabula okuva olwo Paalamenti erinze ennongoosereza zino nga tezirabikako. Kino kyawaliriza abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti okuteeka gavumenti ku nninga okuleeta ennongoosereza zino kyokka n'okutuusa leero gavumenti tenaba kuzireeta. N'olwaleero gavumenti esabye Paalamenti egyongera okutuusa nga 31 omwezi guno. These bills will soon be submitted to this Parliament for debate and enactment. Wabula Wilfred Niwagaba omubaka wa Ndora East era nga yesaabawolereza ku ludda oluvuganya agamba nti agenda kuleeta ennongoosereza nga ye kubanga ssemateeka emukkiriza okukikola. Niwagaba agamba nti mu nnongoosereza z'aleeta mulimu akakiiko k'ebyokulonda okubanga kateekebwawo akakiiko akavunaanyizibwa ku kitongole ekiramuzi aka Judicial Service Commission. Baani betwagala bafuuke ba members ba Electoral Commission okusinga nnyo tetwagalamu bano ababadde mu politics emyaka 5 emabega babanoonya batya. Twagala kati Judicial Service Commission yeeba ekola advertisement ng'eyita bannayuganda ng'eraga conditions n'ebirala ne time etenia yaabwe n'engeri gye bayinza okuvaamu. Niwagaba era agamba nti kyekiseera ekifo ky'amyuka omukulembeze w'eggwanga batandika okukikubako akalulu olwo ekifo kya Ssaabaminisita kyo kiveewo. Twagala okuggyako ofiisi ya Prime Minister, twagala wabeere ofiisi ya Deputy President ng'ali running mate wa President. Ono agamba nti mu nnongoosereza eno ayagala n'ennamba y'abaminisita nayo esalibweko okutuuka kwa 21. So twagala baminisita 21 batasukamu era tetwagala ali member wa Parliament afuuke minisita. Twagala minisita akola omulimu gw'eggwanga ave mu kukola omulimu gwa constituency. Ekifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ayagala nakyo kirondebwe mu ngeri ndala era ng'akikulira talina kubeera mubaka wa Paalamenti. Ekibiina ekinaavuganya mu bululu ne kifuna ba members ba Parliament abasinga obungi nga ssebo bawangudde gavumenti anaabeera nga president w'ekibiina ekyo yafuuka leader of opposition mu Parliament ng'ali ex official. Vice President naye babeere nga bamulonda bulonzi. Kakati tujje ebyekenya tubireeta wano. Ekyo ekintu kyaleeta buli kintu kyonna tulina okwebuuza ku balonzi. Tomala gakireetera wano. Oba otunuulidde ekifo kino bakikozesa bubi nti Vice President kasita President amulonda talina na byakola abeeraawo ng'ali ceremonial abeeraawo nga wa mikolo wa kuziika wa kutwala bubaka n'olwekyo kasita omuteekako abantu bonna omulonda kiba kitegeeza nti aba alina okuba ng'ali accountable to Uganda. Ono kati alinza okulaba obanga 31 omwezi guno gavumenti eneereeta ennongoosereza zino bw'enaaba tekikoze olwo asabe Paalamenti aleete ezize. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.